okuwulira omusango mu kkooti enkulu ogwawaabwa abamu ku booluganda lw'abantu 18 ab'ekibiina ki National Unity Platform abaabuzibwawo kukyagenda mu maaso. Bano okubadde abakyala b'abasajja abatalabika, abaana baabwe n'abazadde, enkoko bagikutte mumwa nga bali wamu ne munnamateeka waabwe George Musisi okuwulira ekiva mu gavumenti ku bantu baabwe. Omulamuzi Esther Nambayo nga yali mu mitambo gy'omusango guno talabiseeko mu kisenge kya kkooti, era bano okwewozaako kwa ssaabawolereza wa gavumenti akubakwangidde mu yaafeesi ye. Tukitegedde nti gavumenti yeegaanye abantu 11 ku abo 18 nga yo bwetakimanyangako nti baabula. Tubadde mu kkooti enkya ya leero nga twajja wano nga tusaba gavumenti eweebwe ekiragiro nti ereete abantu bano oba eyogere gye yabaziika bwe baba nga yabatta, oba eyogere gye bali bwe banga ekyabakuumye mu busibe, kubanga nga tugamba tunoonyeza ebifo ebirala byonna byonna tetufunye kituufu, ab'enganda zaabwe tebafunye bantu bano wagye bali. Abasinga baatwalibwa 2019, abalala 2020, abalala 2021. Kati mbadde ndaba bye bazeemu nga bya buswavu nnyo. Ebimu bye baali bo bennyini bakkiriza dda, kati bazeemu era ne babyegaana. Abooluganda bano baagala kkooti enyoole gavumenti omukono egikako okubaliyirira olw'okulinnyirira eddembe ly'abantu baabwe ery'obwebange, ti kuba buli kitongole kyayo gye babadde baddukira okufuna obuyambi babadde bavaayo ngalonsa. Tisuubi nze limpedde eza tebaliyo naye kuba nze mbadde nze nga bagenda kuŋŋamba nti oba baamuziika wali ekyo kimpesa, naye kati saawa zino batubatiza erinnya ery'abannamwandu abaziika empewo, kubanga musajja oyo yasoma bba wange naye kati atagambye tamuyina naye asaasire famiriza. Tugenze mu human rights, tugenze mu poliisi ez'enjawulo, ngenze ku Jinja Road, ngenze poliisi y'e Bugolobi, omusango bagumanyi bulungi nnyo, sina kye sitakoze. Martin Lukwago bakola ki? Buli omu yali amumanyi. Ne bw'ogenda e Bugolobi ku ground n'obuuza Martin Lukwago baali bamumanyi, kubanga olunaku lwe baamutwala buli omu yaliwo, baamukwata n'abantu 10. Okuwulira omusango kwongezeddwayo okutuusa nga 24 omwezi guno okusobozesa ssaabawolereza wa gavumenti okukuŋŋaanya obujulizi obumala ku bantu 7 abasigaddewo yo beekakasa nti ddala ekimanyiiko tebakubikako kya mulubaale.